omukwano bwe kubanga gutandika ebiseera ebisinga kizibu nnyo okuba ne munno n'otomuwembejja. Okuwembejja kutya nti engeri gye weeyisaamu, engeri gy'omuyitamu, amannya ago amalungi, ne bw'obanga olina ekintu obeera omulowoozako buli kaseera obulabo n'ebigiringa bwe bityo. Naye bwe tugenda tukulaŋŋana, bwe bakuyita bwe bakatyo okulaŋŋana, sikyagala nkigambo ekyo nze. Ebintu ebisinga tubivaako. Eyamuyitanga sweetheart n'amuyita taataani Dodoviiko. Naawe lwaki oleese eryo? B. Nedda nanti omwana wange ye Rodin kati nze nali simanyi mu Luganda bamuyita Dodoviiko. Ye Dodoviiko. Kati waliwo eyo gye mwami wange gye yakoleranga e Masaka. Oba bali nga baganda nnyo nga bamuyita taata Dodo banyiiga. Kati era mumanya gonna n'oleeta. Kale kaŋŋambe taata Zaalwango. Kakati erinnya eryo songa mu kutandikwa muba muyita amannya malala nnyo. Ekitwese olwaleero y'ensonga y'abantu baffe, abaami baffe, abaagala baffe, abalekera okutuwembejja. Nze nno mmanyi nti omukyala yenna ayagala muwembejja. Oba wa myaka 6, oba wa 5, oba wa 2, oba wa 10, okuwembejja kutulimu. Era omuntu wakuwembejja muli owulira nga ddala kyekyo kyennyini. Tugenda kutunulira olwaleero lwaki bwe mututeeka naddala awaka oba tumaze emyaka 2 nga tuli mu mukwano ebintu emubiviirako ddala n'otandika kumpita Nakate. Nakula nno siryagala erinnya lyange. Era kulaba lwaki n'embeera eyo bw'olekera okuwembejja munno kiki ekivaamu. Amannya nze Nakate Annette, tuli ku Bukedde TV1 programu y'Abanyabo. Mwe bali kugyeekumirako nga bulijjo. Njagala abatudde mu studio wano basooke babuuzeeko tugende mu maaso okwanjula ensonga. Robina ndiwo. Abalaba Bukedde TV1 mbabuuzaako era njagala mbeebaze gye mukoze olunaku olwaleero. Annette, ekintu kuwembejjebwa oba someone being romantic ndowooza mu luzungu ke kagambo akatuufu. Kituufu keeko. Buli omu akyagala. Tekiriiko nti maze naawe emyaka 5 kati embeera y'okubeera romantic eggweewo oba embeera y'okumpisanga baby eggweewo. Olina ebintu byeyogeddeko ebyo nti amannya ge batuyitanga oba ki. Kati no mulimu n'ebintu ebirala. Omuntu waba akyakuwembejja mugenda mu restaurant okulya emmere n'akusikira akatebe n'otuula ne mubanga muvaayo bw'aba ayina emmotoka n'akuggulira oluggi n'otuula. Nedda ne wane ewaffe bikola. Yiyi wane ewaffe towulirayo abantu abayina amannya nga beeyita amannya amalungi. Miss World. Waliwo. Kati waliwo ne bennasinkana eyo era ne ngamba bannayo okuyiga tekuggwayo. Nali ngenze ku mbaga ya Mukristu munnaffe e Kalangala ne wavaayo aba Kristaayo. Ate no bali mu bitundu by'eyeggayaaza. Kati balina ekibiina kyabwe kibuulirira abafumbo. Naye balina eŋŋombo gye bakozesa n'ennyumira. Omwami bw'ajja okweyanjula. Kati kangeze nze ne mwami Mweruka. Nze wemba neeyanjula ngamba amanya gange nze Pasco Mweruka. Omwami n'agamba nze Sanyu Robina Mweruka. Omukyala n'agamba ennyumba ya Mweruka esulwamu. No. You know, nga balagala beauty and love between them. Ngera buli omu gye biggwera alaga nti yenyumiriza mu nnyumba ya munne. Esulwamu kati gwe abamanyi obinterpretinze otya. Naye bo nga buli omu alaga nti yenyumiriza mu munne. Naye ebintu ebyo buli we biggwerera biruma. Ate fe abakazi no tusigala tuwembejja. Era osigala omuyita baby, sweetie, honey. Gamba waliwo omuntu omu yaŋŋamba twali twogera ku communication ne mugamba continuously you have to engage your husband. Wakiri n'omugamba olidde ekyo ofunye ku lunch mukwano okoze bwoti bwe bityo. Naŋŋamba Robina kyoyogerako tokimanyi. Namukubirako ku sawa nga 4 ne mugamba hello how are you? I'm okay, how are you? Najjako kati ku lunch time nenjagala mugambe hello how are you? Time for lunch. Nenze ebyo tandise okuba masimu sibyagala. Navudde wakanga buli kintu kiwedde. Kati ongamba kiyo mmalira ebiseera ngenze wannaalongo okuwembejja owulira nga oli mumativu lwaba wembejja ggwe. Era njagala balamusaako mwenna abalaba Bukedde TV amanya Naalongo Barbara Nakazinga.
okuwembejja ana kulina engeri gye kwongera vibe mu kintu kyammwe oba mu mukwano gwammwe naye maybe nga tetunnabakunenya nnyo abantu bano abaseesetuka mu kuwembejja tujja oba temuwembejjeka abamu bawembejja tuwembejjeka ekyokubiri biki ebimalawo okuwembejja kuno kubanga nabyo weebiri abantu abatandise nga muli ku peegi emu buli omu afa ku munne omukubira essimu nga 10 olunaku oba biba biti ebintu ebyo n'akomawo ewaka esaati gw'ogulo ojjulo gimwambulira mu mulyango n'omuwa kuhaaga naye kati n'ennaku zino ne kahaaga tekakyaliyo kakati maybe ndowooza tujja tutunulira n'embeera ereetawo ekyo kuba naye erina okuba nga weeri bw'ate aba atandika nga muli bulungi lwaki muli bwe mutyo oli bw'alaba essimu ya munne wadde amubuuzaako agamba kiki esaalisi waka ate kati aŋŋamba ki n'okwekanya n'akola ki neyeekanya waliwo oli yaŋŋamba ng'essimu y'omukyala bw'evuga agamba angel of doom angel of doom akuba n'agamba nti nfudde olwaleero natagikwata oli n'akuba emirundi 10 omanyi oluusi tugamba nti tankoledde kino maybe oli alina okikola aba tamanyi ng'alowooza byakola byebyo byaggwa tutandike Robina okuwembejja kwemwagala kwe kutya njagala omwami atudde eyo awulirize amanye nti omukyala kino kyayagala bw'agamba kumuwembejja this is what she wants. Robina Sumulula maybe tutandike nga tugamba okuwembejja kyeki ate ng'ekisinga okuluma yadde twebuuza okuwembejja kyeki naye ffenna tukumanyi kubanga we muba mwetandika mu mbeera zonna era omusajja waba atudde gyali ng'ali mu kufumba obwongo omuntu oyo mu approachinze ntya omuntu oyo mutuseeko ntya atandikira mu bintu ebyo ebijjayo okuwembejja n'agamba kati we naasembera gye waali sigenda mugamba sanyu njagala kwogerako naawe ayinza omugamba haidia atandikira mu bugambo obulungi bwagenda nga akyusa mutendera ku mutendera obugambo bwo bwokka bukulaga omuntu nti akola ki afaayo era akuwembejja kati ne mutandika kale akusabye date oba akugambye musisinkane olaba ne bano abantu nga byakulabira bulabizi nti senga atutta omuwala ng'omuwala tamanyi because yo omusajja ebiseera ebisinga abamanyi era omusajja akola obuwembejja tuulirako wano n'alongoosaawo naye nga newaka waali mu kulabira omuwala sinawuwe but olw'okuba ayagala okulaga nti am this caring man gwe wandirowoozezzaako ebyo byonna byonna babikola kati okuwembejja kyekintu kyokola ne kiraga omuntu nti amazima ono wanjawulo akira ku balala era ajja kunfaako okuwembejja okwo kulina engeri gye kuleetera omuntu okuwulira nti nze nnamba emu abalala bonna bali ku byabwe omanye n'eŋŋombe yajja ebiseera bye ebyemabega nga buli nze mukyala gundi omunzekka bwenti naye nga muli bana naye engeri ono gyakuwembejjamu oluusi yakuleeteranga okuwulira nti nze nnamba emu nzekka bwenti kati ebintu byonna omuntu byakola ebikuleetera okuwulira nti gwe nnamba emu gwakira ku balala kwe kuwembejja kati ekisinga okutuluma abakyala kwe kuba nti abasajja babitukolera nnyo nga tetunnayingira mu bufumbo oba oli mukadde oba oli wa myaka 2 oba 3 oba 4 naye nga bakwetaaga bwetaazi tonnayingira bakuwembejja mu mbeera zonna ana tulaba nti tuli banene nze ndi mutono kati ana oli munene yes omusajja asobola okwepikira ku saizi yo nga mutono bulungi naye mu ngeri y'okulaga okuwembejja n'akulera ng'akusobola naye n'omala okuyingira mu bufumbo naga naye naawe oli munene kati nze ogenda kuba ommenya okitegeera kati abakyala ekisinga okutuluma ku mulamwa guno kwe kuba nti ebiseera ebisinga bwe tuyingira mu relationship nga mumaze otuwembejja ne tukkiriza ne tulowooza nti nomulibeera bwe mutyo mpaka olumala okuyingira amazima ne bivaawo n'otandika ng'oluusi ne bw'oba okimanyi nti Robina yayagalanga nnyo keeki ku birthday oluusi nga tokijjeewo ogigula naye ng'engeri luli gye wagimpangamu byawukanye nnyo nga byawukanira ddala n'okubyerabira sinakindi okitegeera kati ne tudda kumanya nga luli eyampitanga sweetheart ebya sweetheart ebikyaliwo
Mama gundi njagala tugenda kumulamu ogenda kudda oyongere ku nsonga eyo twongera kukuwembejja abakyala bagambye baagala okubawembejja naye ndoza n'abasajja baagala okubawembejja naye katukomewo leero tuli ku bakyala kubanga programu eno okusinga eri selfish y'abakyala tugenda kumulamu katono nnyo tukomewo tuli mu kuwembejja abakyala twagala okutuwembejja n'abayi mwagala naye leero tuli ku bakyala Robina tuwumuddemu nga otandise okusuna ku byetwagala batukolera olumu ne babirekera awo ne tubyagala mbadde nkugamba nakumanya omuntu asobola okutandika bulungi nga kuyita obunyo obuli sweet nga nawe kennyini okimanyi n'okimanya nti yadde akuyita my beautiful but nakyo sensi ng'okimanyi toli mulungi naye nekikuwuliza nti nze asingayo era olina kuyita omuzungu wange naye ng'oli muddugavu nga nnalubwama wano bwendi naye n'owulira nti setagana kukwata mu kizigo ono ndaba nze muzungu wange ogenda okulaba omaze okuyingira munda ebyomuzungu wange ng'abivaako emboozi zonna zaleeta zakunywa naye abakazi abasiiwuufu abaddugavu kwegamba nga yabyerabirira ddala naye ng'ate ebintu ebyo bye bigenda bitwongeramu n'okuba ne confidence waliwo omukyala omu yaŋŋamba nti kyali kimuyitiriddeko ng'alaba bbaawe tamuwembejjako yadde ate nga mazima ebimu ku byasinga mbu okumukuba ng'amukwana kumuwembejja naye mbu yalinga a communicating that continuous communication. Hi, how are you? Thinking about you. What are you doing? Oh, Kolachi, can I have a pic of yours? You know, ever it is that continuous communication. Agenda okulaba omwami amaze okuyingira awaka communication yatandika mpola luli yagenda nga ne baweza emirundi nga 15 bebuuzaako nesala kati gye byaggwera nga n'ogumu gwa lutalo. Kati nangamba naye ekintu nga kinnuma mbeerawo nencekinga essimu kati ate gwe bw'omukubira ate akulaga ali mu meeting nangamba olunaku lumu ne mugamba mwami wange nina ekizibu njagala kusharingako naawe mwami n'afuna time namugamba kizibu ki naye munengeri gye yamugamba nga si eri eya okuwembejja gye yamanyiira kati munasooka nawulya ng'atidde okutandika munamugamba problemu yange yeeyo kati ono nabuuza kyeki nagamba luli ne bwe nagamba nga I want to talk to you ngoyinza okujja oba nonva mu mugongo n'obanga ayagala okukuweeka n'ogamba yes honey how can I help you naye kati imagine era otudde ongambye yogera sagala kwemoola namugamba kati kiki namugamba munnange empembejjayo yakyuka ne bwe tuba tutambula to see even your smile kizibu sigamba nti tuyomba sente ozimpa bulungi era nzisiima naye sirina ssanyu koze emirembe gye namanyiire egyasinga okunkuba wagijjawo mbwe omwami namugamba naye kati bannaye excuse me oyagala nkole ntya namugamba njagala oddeyo kwoli gwe namanyiira naye nga kikyasoboka munamugamba kati mbuulira oli yali atya nga omwami takyejjukira naye kati ku nsonga eyo Robina waliwo eyagamba twali twogereza ku nsonga eyo naye abakazi mutusobera kakati njagala wetwale nti onoonya kalulu onoonya kalulu okola buli kintu kyonna okufuna akalulu bwe bamala okulonda akalulu nga kawedde obiddamu ate olwo ate ogenda ku peegi ndala odda ku peegi ndala ye ndowooza y'abaami abamu ngenze wannaalo ngo togwamu nnyo maayi omanyi nti nebyo bambi bye bituluma abakazi ate bwe bato we bali ngenze wannaalongo okuwembejja nange sinnaba nenya nnyo okuwembejja kukyuka naye bingi maybe ebijjawo wakati awo nebireetera ddala okuwembejja okuzibuwala ekisookera ddala communication ekyuka lwaki ekyuka bw'obeera ng'osaba omukwano si bw'obeera nga bikuleeza onoonya fees oba si bw'obeera mu mbeera ki endala jjukira musooka muli bameka babiri kaakati demand zaawo zijjawo ne communication n'ekyuka ne colors zino ne zikyuka kubanga ebiseera ebisinga omuntu akyuka n'ambeera ana buli lw'otunuulira Robina bw'abeera ng'anyiize si bw'abeera ng'omuwadde ekirabo embeera zikola ki zikyukana ate nyiiza okusooka n'ennyiiza Robina ate nga nze muntu omuregulo nze ngendo muwa ekirabo ne ngendo okituusa nga n'okukyagala takyakola ki nga naye engeri gy'agenda okirecevinga si yeeri ey'omukwano
eyaliwo. Kyekyamazima kiri nti gye bitandikira si gye bikola ki gye bisembera. Kati Robina nti kyatayagala ekyo ayagala kikontinuwinge si bwe kiri. Yes, okontinuwinga kiba kisa kya Katonda. Waliwo ebintu ebimu kati for instance bw'oba nti nno mwali mutandika omukwano mugenze out akulaza owokutuula aterezeza nabo bakusikidde entebe. Kaakati after 5 years lwaki ekyo kisizinga? Akumanyidde olwo, akumanyidde oluusi mwenyizizza. Jjukira buli gye mukoma okubeera mwenna embeera otandika n'omujja emize n'ogamba buli gyali bw'ati buli gyali bw'ati. Jjukira ebintu ebyo ebinene oba ebitono bicontributinga kinene nnyo ku kukendeeza kw'empembejja. N'olaba nti siranaga muwembejja osanga siye mutuufu ow'okukola ki ow'okuwembejja ate nga gw'olina. Yes, so kakati maybe nze nja kugamba nti ebyo ebintu bingi bicontributinga lwakuba nti twagala tulabe olwaleero nti tubirwanyise okulaba nga tusigalayo ku mulamu ogw'okukola ki ogw'okuwembejja, because kyo ekyamazima okuwembejja kutuleka ku main. Omukwano tegukaddiwa, buli omu alaba munne ng'omupya, ebizibu ne bwe bibeerawo mubi overcominga, naye ng'ekisookerwako ye communication ye ekyuka. Lazima buli lwe mubeera mwenna temubanga abeeraba olw'olumu. Bwe muba mweraba lwalumu tewasuze naye omaze ennaku 2 toli naye, ojja muyita baby, ojja muyita sweet, ojja muyita buli kimu. Naye leero wavudde naye mbuliri, omanyi n'olweggulo ojja musanga ng'omukubira ate akasimu nti walidde ekyemisana. Weebale nnyo. After all gyali nja kukola ki? Nja musanga. Imagine omukubira ng'olina kyetaago nti gamba abaana ewaka ndeeta enva, gamba kino ku ssomero kubayo metron yaŋŋambye omwana yabuzizza socks okubira nsonga. So si byakutijja bya Robina. So si byakutijja. Naye nga twogera kuno nakuli. Nze olumu ndowooza nti oba maybe it is not us. Si kyabaddugavu. Ekyokuwembejja. Tekyatukuliramu. Nze ngamba tukirina because bannange tunulira nina obuyimba bwenda banze ne bunsanyusa. Waliwo akayimba ka Angela Kalule kasagalira oba okamanyi akayimba ako mulimu abakadde bakulu naye nga omu ayokera munno omuwogo omusajja ateeka omukazi ku gaali kaliya amutwaleko okuwembejja kwadda naye just abantu bakyuka bukyusi omwami ng'atambula bibye mu motoka y'omukyala ng'atambuza ebigere gyebiri. Nze ana waliwo omukazi omu yali aŋŋamba omukyala nangamba agirawo atuulawo ne yeegomba abaana be. Abaana be beyeezaalira. Nangamba abaana taata abatijjisa abawembejja azannya nabo okusinga bw'azannya naye. Anti ye mukulu. Kati nangamba awulira yeegomba abaana be era agamba singa asobola okuddayo mu buto. Because the husband okuwembejja yakulina ku ntandikwa naye kati yakuwa baana. Kati omukyala yamumanyira kati mbu omukyala atuuka mu nnyumba anti kati byebyo biruma abakazi because kati gwani anaakuwembejja ate maybe abami kyebeerabira nti mu ntandikwa osisinkana Robina nze nembeera naawe bano abaana ne bajja after some 20 years bagenda kutuvaako still tusigale bameka 2 wamanyira tompembejja ndi awo nakona naguba. Actually waliwo twali mu church waliwo omukyala yatubuulira bisanyitulu kujensabira Church of Uganda tuteete n'agamba nti ekimu ku ebisse marriages engeri gyetwandolinga abaana nga bazze mu bufumbo nti ideally bwe mujja nti Robina n'omwami muzze ne mubeera wamu bwe muzaala abaana omwana asooka talina kubeera wakati ewammwe. Okitegedde? Alina kuba ku side. Okitegedde? N'owookubiri n'abeera ku ki? Ku side. Kati ensobi gye tukola bw'ozaala asooka ng'omuteeka wakati, owookubiri ng'omuteeka wakati, mwe mukola ki? You're going apart. Owookusatu wakati. Kakati tebereza mugenda kutukanga omwa yeri mulala ali eno abaana wakati kyovula boyo omwami awembejja bano abaana kubanga bamuli okumpi era birabira nti omukyala atambuleka mu buzibu ate ana era ebintu bino kwegamba just basajja olusi bamu kwagala kubeera oba batya because n'abaana wenna muteeka eno ku muguukiriro
ajja kugwa ebitanda byakati tebiringa ddeeka ebitanda byakati tebiringa ddeeka nti biriko eno gundi neeno ebyaffe abakulu kiba just plain kati akana kajja kwekyusa nekyusa bbiri kakagwe kati kyekiba tuteesa mu makati naye tekitegeeza nti naye nga abaana batwala nnyo nnyo ebifo byaffe kati abasajja tutandika ensonga ezo nga tetukifuddeeko naye ate n'abasajja bagamba kubanga abakyala bwe tuzaala bwe tuti tubeerabirira ddala completely n'akacyayi n'obeera nga tokyakamuwa oyonsa mwana n'essaati ye mulemu omugololera nga naawe nga okuwembejja kukoze eki wabivaako because you don't do ate nga instead ng'oyagala akuwembejje kati abasajja basinga kwekwasa egyo emyezi emeka 3 naye bagireke tuba tetunnawona bakyandastandire omukaaga bwe guggwako osigalayo gwobeera ku mwana wo baalidde oba talidde amanyize kasitandi n'omwana wange omuyonsa nga ndi nakaweretakomyewo yamanyi naye mumanyi nti nno ebiseera ebisinga naddala bwe tumala okuzaala kanjogera okuzaala tubanga baana nti kyompa kyenkuddiza kozi mba mulwadde omulwadde bw'omuwa with love njagala tuwummulemu naye obulwadde obwo tebuwona twogera ku okuwembejja abakyala twagala tuwembejje abaami tetumanyi lwaki mutuviirako ddala ne tubeera nga twemagazza naye tugenda kulaba ye bw'otompa embejja oba nkola ntya katukomewo tuli mu kuwembejja twagala mutuwembejja abaami Robina tumaliriza oba lwe nakyo tani mbadde nkugamba nti mu mbeera ezo eza nga tuzadde abasajja beetaaga understanding nti tuba balwadde omulwadde yenna ng'omujjanjaba ky'omuwa kyakuddiza omulwadde bw'ojja n'omuwa emmere with love n'okumulimbiralimbira n'okumuyimbira ajja kukyawa bonna abalala balina omusavinga ng'alinda gwe wokola ki lw'onojja kati obuzibu bwe tuba nabwo nti mu kiseera ekyo tuba ne stress nyingi akaana kakaaba uzizikuluma olubuto lukyaganya okuddayo fige agenda wetunulya mumira tewetegeera obudde bwa saluni tobulina ogamba wenna agenda okusiba enviiri ate omwana n'akaaba kwegamba oli awo oli mu kati abaami n'atakufaako kukola ki kuwembejja kati n'alinda jjajjange yaŋŋamba emyezi 3 wegigwerako omukazi aba akoze eki ateredde kati n'abala omwana awezezza emyezi 3 nadda jjukira naawe olwedde omutima gwakola ki gwafa takuwembezze takoze eki ate ye bw'ajja n'alowooza we yasemba luli nga tonnalwala w'otandikira inakukyusa tekisobola kubeera bwe kityo so abaami mu mbeera yonna balina okwetereza ate awo wo era nga wetwakola topics 2 bo bakyandastaninge naye mu kuwembejja kuno ana kwetwogerako olunaku olwaleero abaami balina okukimanya nti abakyala tubeerawo lwa kuwembejjebwa kutwagala kutuwaana kutusuuta kutulaga nti ffe abakize abalala ffenna yensonga lwaki abamu bagamba nti tubeerawo nakulimbibwalimbibwa kubanga abamu mu kuwembejja batugamba nti aba akulimba n'akulimba naye that naye mpembejjaako ana bono kati kankubuulire waliwo abawembejja najja lagamba haihanigaha oba kati wakanyani gwogamba nze gundi tontijjirako abamu abakyala bakola ana katono nnyo weyogedde ekyo waliwo omwani twali tunyumya naye ng'agamba nti ye akyalemedde okuteeka omukyala ewaka naye nga his 38 naye ate ng'alina abaana ne mubuuza why nagamba omukyala akwagala nnyo nga tonnamuleeta naye bw'omuleeta nga ye ekintu ekisinga omuluma emmere y'ekiro mbwe omukyala bw'omuleeta emmere y'ekiro etandika okukendeera abamu kati kyekiri nti abamu muli bazibu bakuwembejja naye nti omukazi waalabira nti leero lw'omuwembezza olina ky'obala kitegeeza bulijjo tomuwembejja lwaki okikola anti ate awo okwembejja nga oliwa kaliculeeta nti omanyi oteze ekibatu kati leero lwondetedde ku kipusi naye nga mmaze emyaka n'ebisiibo you can't abamu bagamba bazibadde waani tomusanze eyo naye nga munno bw'aba ajja kuwembejja nga okuwembejja ku mulimu togenda muteekako obwo obukwakulizo oba nakwebuuza leero abala kaki ate mulimu n'abakyala nga twekyawa mangu nga bwe munyiiga munna ayagala ateekewo embeera ey'okukomyawo
n'asigala ng'ateekawo okuwembejja n'akuba essimu 1 2 3 4 5 tozikwata n'olunaku ne luziba nga kuliko missed call 10 naye nga tokutte tokomezaawo call tomunnyonnyodde nenkeera n'akuba n'alaba nga yeegula n'aleeta akasente abamu bazizira n'ozizira nagambye esente zo ze njagala kati oluusi naffe abakyala tuteekawo embeera naddala nga tunyiizeemu olina ekikunyiizizza oba alina kye yasobezza oluusi tanaba nakitegeera nti yakisobezza naye kati ggwe n'obeera kagenderere n'oteekawo obusungu obw'ettumbiizi kati omwami tebamanyi nnyo kwegula mu butonde batono nnyo abeegula wali ku ntandikwa oluusi ku ntandikwa asobola okwegula mu kuba alina kyabala era nga naawe bw'oyinza okubeera naffe abakyala batugamba bwe tuba tubala obufumbo ng'omwami omusiimye oyagala obeere naye mu bufumbo okola buli kimu kyonna naye bw'oyingira mu nju n'olaga kikyoli n'olyoka olaga kyoli kati nabo ebiseera ebimu kibatuukako era ne bagamba ono tawembejjeka oluusi abamu nga gwe lw'omukubidde ku ssimu nga naawe olina kyobala ez'enviiri bw'oba ozibala bw'oba obala ebyetaago abaana babagobye ate oluusi n'ozisaba na mu bukambwe kwegamba nga naawe kennyini anoonya wakutandikira okuwembejja abamu nga n'okutyatya waliwo omwami eyali annyumeza yalinga akola emirimu ng'abeera bize ng'ebiseera ebisinga akomawo ng'omukyala akoze eki yeebase ng'omukyala yamuwa etteeka tonkonkona banneebase toteekako ttaala nze ndi light sleeper tokubaganya bintu toyiwa mazzi kati omwami ng'alina kusooba alina kusooba buki busoobi olwaki tadda mangu bw'ayingira anti emirimu avuga oluusi ayise mu jjaamu kati ate ye omukyala akomawo mangu nnyo 12 atuuse n'omukyala ayagala yeebake yamugaba bwenkusooka mu buliri n'okkombya olina kukomawo mangu bw'owulira ng'oyagala abamba bakolera ne timetable for love togirabangako mande kati webamuwembejja batya oluusi ateekawo sinaffe abakyala tuteekawo embeera oli muno najja hallo oba akubuuzeeko akwekubyako n'omusammula eri naye asanga omaze n'otega bulungi nnyo pirozo odrawinze ne line nti tomusemberera n'oteekawo mujjukira wano Becky yatera statement eyo gikozesa nti omukyala tasobya and there has to be a reason lwaki omukyala akola ekintu kati lwaki omukyala akola ekintu omanyi abasajja abamu ebintu byabwe baagala nnyo naddala nga waliwo obutakkaanya oba ekizibu kyawaka bo batunuulira wano wekisembera tebatera kutunuulira eno gye kiva kati ate ffe abakyala one of our weakness oba strength oba otunuulira eno gye kiva era ng'owulira gye yanditundudde okunoga obuzibu wabula si kutunuulira wano wekasembedde kubanga kati kanku ekyokudawako omusajja agenda nalaba omukyala ng'anoba natandika tofulumya migugu naye nga bulijjo ebireeta okutuusa kuno bazaabiraba naye nga tafaayo kati be basajja kati bineeno omukyala watuukira okuteekawo kangeze ppiro watuukira omukoonako nagamba nedda todda waba wabaddewo ensonga ezizze zikola ki zizimba naye kati mulimu abamu abagamba mbu omukazi ekimuweweeza ate kati bayiga muno kigwera ekimuweweeza wali ekibatu kasita kikola ng'agamba nja mwekoonyaako bwe nti naye mukazi wattu ng'alina already ebimunyiga nze okuwembejja kwensaba abaami kuleme kuba kwa sizoni kuleme kuba kwa calculator nti I'm expecting something tonight kati kamuwembejjeko leero engeri gyali ku mulimu leero mu myezi 5 kamuweereze high love all along ntambula naawe mu mmotoka oba ku booda oba mu takisi tontunuulirangako nti nsiize olwala nnyumye oba nsibye enviiri nvudde mu saaluuni kyokka ng'oluusi tugenda n'ozisiba ng'omaze kumulaba nga mutambudde mwenna n'atunuulira ana ng'asibye akaviiri n'ogenda ng'okanoonyerezaako kaviiri ki n'ogenda ne weeteekamu ssente n'okasiba gwe n'okasiba n'atakutunuulira n'atakalaba you get waliwo omukyala omu yali angamba kankutteko nyo lindako example okugireeta osiba otya akaviiri n'okomawo awaka ne batakunyagambako nti no munnange yo smart naye mba sinyumye ng'ambaako waakiri naye katugenakomawo tugenda kumulamu katono tukomewo
twogera kutuwembejja twagala kutuwembejja abakyala bagala kubawembejja n'abaami tubawembejja naye twagala leero abaami muyige lwaki mulina okutuwembejja nga tumaliriza ana munange omuntu n'osiba akaviiri omuntu n'atakalaba mbadde nkugamba waliwo omukyalo ababiraba byabulijjo n'ate nga yabadde atunuulira oli n'amwetegereza wategereza nti kaviiri kategereza mulimu omuntu ng'omulaba atunula nnyo n'ogamba kiringa nangoye n'olaba nti omukazi ayambadde akagoye n'olaba bbaawo ye nanga aweddemu n'okanoonya olweggulo n'omusooka waka neweepepeta newekuba fyumu n'okateekako neweeyisaayisa mu ddiiro bw'omuyita mu maaso bw'omuyita emabega bw'omufukamira ogamba oba talaba bwakutama wansi neweefukamiza olonda akantu kyali takulaba ngali ku simu kati waliwo omukyalo omu yali aŋŋamba nti yatuuka nga omuntu we tamutegeera mu nsonga zino ez'ekisenge kati n'agamba naye takyampembejja nga bwe yakikolanga what is it kati olunaku lumu omwami aba atuusa okusaba kwe oli n'amugamba omutwe gunnuma naye ng'omutwe tegumuluma naye ng'ayagala alabe wakiri oba awembejje agezeeko agambeko bambi nobwe obugambo bambi naawe you know bwe yamugamba omutwe gunnuma oli ng'akyuka eri omuwala nekimuluma yali omukyala ali aŋŋamba era ensonga ezo zakuwembejja nze ana nabagambye messages ze nafuna nanti kati luli before ngono ne bwegamba akantu kanuma asobola okubeera awo n'afaayo alabe kamumawamuze ku ddagala biki you know kati yagamba oba balabanga byakwemula nga luli byali si byakwemula kati bikyuse you know nze bwe ndowooza kyali yakyuka bukyuse eri nga yeebaka kati ng'omukazi mbu kimuluma ng'asooka atunula mu buliri ng'asituka bw'agenda akubaganya fridge yefuula ajjayo amazzi nti oba kunywako nga kyayagala ono kumugamba kyogamba gweyongedde nnyo ng'amuliko nga tamuliiko n'agamba yakulungutana ne bukya ku makya n'anyiiga omukazi ye kennyini yamubuuzaako nti omutwe guli gutya yadde kati omukazi n'ateekawo embeera yakunyiiga n'agamba wali obadde nga ogezesa ekintu omuntu nga takuliiko kati ate bwe yagezaako okwogera naye over that nga wayisa olunaku mbu n'amugamba ate oba nze waŋŋambye omutwe gukuluma nze kyovula oluusi kyekiringa ebigambo ebyo byogera ebimu ebinzijako nkooye nnyo nvudde ku mulimu kitegeeza oba ondaga okooye n'amugamba naye gwe toyinaamu yadde kabambi yadde kandabe ng'ate luli ng'ate luli byabangawo so abaami balina okukimanya nti twagala okutuwembejja by the way n'ekituleetera okulimba mu mukwano kati nga mu ebyo nkulimbe ekigere leero kinnuma njagala ojja okikwateko okikebere ondabe ndabe bameka abali bwe batyo nze I think anti bye tulina obbasomesa n'okubembejja kuno kuviira ddala mu mutima naye nze kyenzuula abaami abasinga oba abaami betuwemulugunyaamu be baami abawembejja nga alina kyayagala okufuna oba okuwembejja okuli plastic oba okwokukwenyakwenya ng'akukwenyakwenya wano mwakatandika omukwano naye ng'okuwembejja kwe tekusibukira ddala mu ki naye ate nno nze ndowooza yensonga lwaki okuwembejja okwo kubeera short lived kubanga agezaako okukwenyakwenya nze kyendowooza that is them abasajja kyekyo nti bw'aba alina ekintu kibaga bagamba nti babeeranga akabaninga kaki stove kakoyiro akoyiro be baffe ffe tukwata mpola nga koyiro naye bo balinga sitoovu that is them nti bino byakukolerako akuba essimu emirundi 5 olunaku tekiba nti naabeera akwenyakwenya kyabawulira kakati bwe bimala nebigwa ate tajja kubumbujjanga luli it is impossible era ababikola nze kyendowooza baba intentional nti akikola ng'akimanyi nti kino sikiwulira naye mmanyi omukyalo ono kyayagala
era ate era ng'alina gye yakimanyi bwe gye bakimugamba nti omukyala ayagala muwembejja nti ziweze meka 5 sinamukeka mukubireko hello sweetheart oli otya olidde ku kyo naye nga tekivudde nnyo nange kyeŋŋamba mutima gwe naye nga that is how they are Cynthia akikola mu mutima mubi eri embeera ebeerawo nga akunoonya Robin ajja kukola buli kimu ajja kukunaza n'ebigere akolina biki byonna kakati after 2-3-4 years agamba kakati Robin naawe nabikolera dda waliwo omukwenawulira agamba munne nti naye kakati naawe kyagenda kugenda out tugenze out for 15 years do you still want to go out for what nga ye kyalaba nti eyo season yaggwako byagwali mulembe kati gwali mulembe ate era nga akusuubira okukitegeera nti oli mukyala wange nakuyita dda amannya ago gonna era nkwagala ne sentence kuwa kati sijja kutijja abamba kayita katijjo nno kati mu byonna byonna ekisinga okuluma babyogera bwe batyo ate n'omusanga ng'ali out n'omuwala omulala anti oyo mupya mu bufunze yadde mupya naye ye ng'omwami akyanyumirwa ogenda out naye nze omukyala gw'amaze naye 15 years sinyumirwa ye omwami he still enjoys yakutwala emirundi n'emirundi yantwala nga tugenda bameka bw'ababiri meaning after those 15 years fembi twandibadde tutuula nniya twandibadde tutuuza nniya naye ye yakyanyumirwa kyengeza kugamba ani agamba nti sinyumirwa banaye abantu beerabira nti nno tuli bantu nze Ana nina abakyala abamu bosinkana n'ogamba oba omuntu ono yayitako mu eno period gye bayita asphyxiation ng'alina kye yali yabuukamu you know because ng'olaba ku myaka kageze nga bwendi eno ng'otuuse ku 3rd floor naye in actual sense n'onsanga bayise simanya waliwo ebintu bibatera okutegeka eyo ku lido simanya livers biki nga baddayo ku ssomero babiyita batya abaana abaddayo ku ssomero n'onsanga nga nesaze ka patra nange ndi eyo kacyanca bali dance ndina abaana kyangezaako kugamba reason being omwami alina okuntwala out oba omwagalwa wange yansuuliridde kati weesanga ogenze mu byotalina kukola ki kugendamu tusigala twagala okutujajjatta tusigala twagala okutuwembejja naye maybe empembejja yegenda ekyuka nti Robina luli bw'abanga mu myaka wamufunira yalinga alaba gravity ne Kenzo kati wa frigo oba kati wa Juliana yes just bintu byebijja bikyukamu kati abasajja balekerawo okutudibya okujajjata okuwembejja tali mukazi atakyagala omanyi nti ne bwonkwatako obukwasi mu ngalo n'oŋŋamba obugalo obukyagonda ng'obwedda I will feel ensi neggulunga njirina nga takwatangako na mu ngalo nga tamanyi n'ekiwato kyo oba kyaddawoko nekikogo oba nekigejja nga tamanyi okitegeera n'ebbeere nga ne bwomugamba lyagwa ttono ddene talimanyi okitegeera nga kiba kisa kya Katonda naye nze kyenzuula nti abaami abawembejja ebiti biba byanjawulo bisatu mulimu abawembejja ng'anoonya kufuna nga takitegeeza ne mubeeramu abawembejja nga kimuli mu musaayi jjajja we yali muwembezi ne taata we nga ye kyajja kiri muli ne mubeeramu abalowooza nti eyo enkola ya kizungu tukoppankoppe fe Abafirika tuli supposed kweyisa bulala laavu yaffe eri rough teri smooth ng'eyabaki ng'oba ey'abalala kati bo balowooza nti ekyokuwembejja twewola kyewole si kyabwe era they are not meant okuwembejja kakati zuula ani oyo gw'olina kituufu nnyo omukyala nga tonda bakwekalakaasa nnyo zuula omuntu wo muwembezi si muwembezi yawembejja tenekite think bottom line ekisinga obukulu munno mulage nti omwagala ate munno obanga obadde naye omanya by'olina okukola ebimulaga nti omwagala tugenda kumana olwaleero tusinkane omulundi ogujja mubeere bulungi.